ab'ekibiina kya PFF batukakasizza nti tebagenda kubeera nga baleeta presidential candidate yenna mu kalulu ka 2026 oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okakasa nti ye tagenda kwesimbawo, ate nga ne gwe babadde basibiddeko olukoba Mugisha Muntu owa ANT bwe batamunange batubuulidde nti ono ebisaanyizo tabirina kwesimbawo nga flaga bearer owa PFF 2026. nsonga ki ze bawadde muganda wange? Kakati ekyo nno munnange kikyali awo n'ekibuuzo ky'oba weesigaliza oba ky'oba weebuuza mu mutima gwo nti ddala opposition esobola okwegatta neereeta oba ne forwardinga candidate omu? Ekyo munnange kibadde kirooto, naye ekibuuzo kyebuuze era bwe tunaamalira bino ojja kuba omaze kubeera nga okyeddamu. Besigye ne Lutale gye bali mu kkomera baategeezezza balooya baabwe nti bo tebagenda kubeerayo mu kkooti, bagaanye ebyokugenda mu kkooti okubaayo ku bya bail application, tetujja kugenda. Nsonga ki muganda wange evuddeko ebyo? Norbert Mao ku kibuuzo kyaffe ekyasoose nti ddala wayinza okubaawo opposition nti tuleete candidate omu, kubanga ekyo kibuuzo munnange muyinza okuba nga mulina opposition emu ng'ezisigadde zonna si opposition. Kati Norbert Mao yalonzeeyo dda munnange kuyita kulondayo nomination papers era n'akakasa nti agenda kujja avuganya Gen. Museveni. Naye abantu beebuuza nti ddala osobola okuvuganya omuntu ng'okola mu gavumenti ye? Bishop atukakasizza nti munnange amaze emyaka egiwerera ddala nga tagikwatako, atakomba ku kamuntamu, era nti munnange ekkobaane omukyala lyalina n'abaana terigenda kumulekera bulamu. Abadde yakayingizibwa mu ggye lya UPDF afudde. Training eyakasameeme muganda wange teyagisimattuse. Kale bwete munnange bwendabise nga bwe tugenda okubeera nga ate tuyitaayita mu ebyo nga bwe biwulidde waggulu awo, era nga tebwerabira nti waliwo omukyala alanga ennangamuntu ye. Kino kirango nti waliwo omukyala alanga ennangamuntu ye eyamugwako, bamuyita Kyalimpa Rest Sarah. Kyalimpa Rest Sarah yalanga ennangamuntu ye. Gwe wenna munnange ayinza okuba nga wagironda, alina ekirabo kya $10,000. Kale munnange beera wakisa, era agamba nti ajja ginona ye kennyini wooli w'omugamba wooli wajja okuginona, era nga ne ssente ekirabo $10,000 ajja kujja nakyo. Kale yagisula ku internal affairs eyo naye bamugamba bo tebagirabangako. Kakati bw'obanga olina ennangamuntu eriko Rest oba Kyalimpa Rest Sarah, kuba ku nnamba ezo emu esembyayo 7 esembya 1015 zeza Uganda at large. Timoto Property Consultants Limited bano balina ettaka, batunda ettaka ate era bagula ettaka ery'ekyapa. Balina construction company, bazimba amayumba, balina agaggwedda, balina naago munnange g'oyinza okubeera nga weerobozaamu kwegamba okusinziira ku kirooto kyo oba ne bwawa pulaani ey'ekirooto kyo ne bakuzimbira. Beba Timo Property Consultants Limited. Ate nga ne Maintenance Palace bano balina solar systems zonna, balina ebyamasannyalaze ate balina ebyamazzi. Osobola okubakwasa ekizimbe kyo, oyinza okuba olina arcade, oyinza okuba olina ennyumba z'abapangisa apartments nga be balina okubeera nga bateekako solar system, be balina okubeera nga bainstolingamu amazzi n'okulabirira byonna ku ssente ensaamusaamu. Balina water heaters, balina CCTV cameras, balina security lights, balina water pumps, byonna bikozesa solar. Ate nga ne Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku Entebbe Road tuuka e Kajjansi, Kitende, Namulanda, buuza ejjanyi ku kyaki ye wali Hillside View Apartments omuli buli kimu. Amasannyalaze tegavaako, amazzi tegavaako, ate nga ne wifi weeri, security eri gguluggulu, ate nga ne parking nene nnyo, compound nene, mulimu n'ezitenti. Nti gwe munnange osobola okutuula eyo ne banywanyi bo ne mweyokeza kanyama n'essigiri weeziri already baziteekateekawo dda.
kale transport wabwerere gwe wenna abuukinze nabo naddala ng'ova ku airport oba n'okumpimpi awo katugeze bweyogerere n'okumpimpi nga bw'omanyi nti mbeera nansana basobola okukunonayo aba Hillside View Apartments. Mukisa Transport Services bano balina emmotoka ez'omulembe era nga zino zisobola okutambuza mu ggwanga wonna. Kale bakubireko ku 07493273 07493273 nsuubira okuba ndowooza kakati twetegekidde ddala ate era nga tuli balamu nnyo kubanga dokita waali wano ku Uganda at Large nabagamba nti mwera kunkubirako bukubizi ku WhatsApp naddala ne mu communicatinga oba ne musindikira ka message tuwe namba y'omusawo nze sigigaanira pressure sukaali si bulwadde ekyo nakyewuunya nnyo era bwakonyolera ogamba bannange si bulwadde. Kale tusimbule tutandikirewa munnange ebintu nga bwe biri si byangu kubanga nga bwensoose okukutegeeza nti ekibuuzo munnange kyoba weebuuza mu mutima gwo era obeera omwo nga answers ozinoonya ti ddala wano waliwo opposition era bw'eba weeri yeetengeredde oba just eri mixed up ekituufu ansa kanjikuwe nti opposition erabika eri mixed up era bino ebyokuloota nti nno tugenda kubeera nga ate tufuna candidate omu abopposition byegatte ebyo temuddamu kubyogerako kubanga tebirigenda kubaawo e Uganda era tebiriiyo. Ekyo nze nkikubuulira wano kubanga ekisooka buli muntu yenna yeeyogerako ng'owa opposition kasita abeera nga tali mu NRM. Kati ne bw'aba akozza wamu oba bakoleza wamu n'aba NRM era agenda kugamba nti ali mu opposition kiba kitegeeza nti eri gy'ava ne bamubuulira mugende mukole muti kati mugogere muti babuwandika mubalaba ku CBS okitegeera kino okubaawa buli platform n'abawa platform etandika okumwebuuzaako okumwekengera n'ogamba ye ono lwaki bano abawa nnyo platform basobole okukola ki ekigendererwa ki pulira Mayiga juzi ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wo Mpuuga ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera biri nga temumukiriza na kujja ku telefayina oba ku CBS ate ng'ono kugamba anyway byonna biri awo naye nga munnange aba PFF batugamba nti Jene Mugisha Muntu bwe tebasobola kumwesiga kubeera nga bamutwala nga flag bearer waabwe 226. Kati omuntu ajja kwebuuza ti ate kijja kitya owa ANT ate okugenda okwesimbawo nga flag bearer wa PFF. Kino ndo kisobokera ddala kwegamba bwe batugendera mu nkola eri tikatugeze opposition yonna eri kimu naye ensonga baziwadde wano muganda wange era kino kibiina kipya ekya People's Front for Freedom PFF bwekiti official ekimaze okubeera nga kyo kikakasa nti tikigenda oba withdrawing from 2026 presidential race bamaze okubeera nga bo bagamba bakakasa tibagenda kusimbawo muntu yenna 2026 mu kalulu ako akakasa meme protest vote nalo kakati munnange bano batugamba nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okukizula tebasobola kwesiga bukulembeze n'ebigendererwa ebya Jene Mugisha Muntu nga era ono ye mukulembeze wa Alliance for National Transformation ANT. Kati munnange bino twabitegedde tutya twabadde wano Kampala mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lunaku lwa 6 mwezi gwa 8 2025 senior insider owa PFF nga alutuviira ku ntono ng'agamba nti babadde nakaweefube ow'omunda internal effort okubanga bateekawo alliance bateekawo obwa Sseruganda n'ekibiina ekya ANT kyemumanyi obulungi ekikulemberwa Mugisha Muntu kakati nga ekigendererwa kyakubeera nga bano baleeta Mugisha Muntu nga presidential flag bearer owa PFF naddala singa Dr. Kizza Besigye munnange nga yabadde first choice yaabwe
abasajja bamulemera mu nkomyo nga bwe kiri bikyamaze dde okubeera nga munnange kyeraga omuntu omu yatugamba nti Besigye okuteebwa pozi ng'akalulu kawedde kakati munnange nga bamaze bali mu nkola yaabwe ya vetting process yaabwe. PFF olwo bakubaganya ebirowoozo batandika okumusunsula bwe batyo batukakasa nti baakola akakiiko k'abantu 5 member internal monitoring committee era nga kali kakulemberwamu Kira municipality MP era PFF spokesperson MP Ibrahim Semujonganda wamu ne Harold Kaija okukosa ne Doreen Nyanjura, Mariam Lutale ne Peter Kakembo okusobola okwaseesinga okukuba tooki mu General Mugisha muntu ono ddala political conduct ye ne ANT eryetya strategies zaabwe ziri zitya. Kakati munnange okusinziira ku nsonda batugamba nti committee bwetyo munnange ne yeesanga nti ono aliko amabala agawerera ddala era ekibiina kino ekya ANT ne baleka okubeera nga balaba nti kirina oba oliawo ennyafa ezitabakkiriza oba ezitabasobozesa kubeera nti basobola okukyesiga nti balina bagamba nti olunyafu olukyasinze mu kibiina kino kya ANT nti balina pulaani namutaayika ey'okubeera nti munnange baagala okuyitaba mu interparty organization for dialogue IPOD. Eno platform munnange tugimanyi bulungi nnyo bo nga aba PFF bwe tugamba nti eno abagibeeramu bonna aba opposition babeera babalinako akabuuza. Kakati munnange komite bwetyo nga ekitegeera era n'ekikakasa nti ekibiina kino ekya ANT kirina endowooza nene nnyo era pulaani okubeera nga kyeyunga ku IPOD era nti kino kitegeeza munnange kibeera compromised, kikiteeka mu tuluba eryo ery'okubeera compromised era nga bagamba nti General Mugisha muntu kitegeeza tasobola kubeera nga yeesigika okubeera nga bwatyo akulembera genuine anti-Museveni resistance under PFF banner. Tebasobola munaye kubeera nga bamwesiga okumubeera nga bamukwasa bendera ya PFF okuvuganya General Museveni kiba munnange tekisoboka okusinziira ku spokesperson owa PFF Ibrahim Semujonganda n'atugamba nti opposition party yonna eyeyunga ku IPOD kitegeeza nti eba tekyalina commitment eba evudde ku mulamu eba eseeseetuse tekyali ku commitment ya struggle okujjako General Museveni nti okumamulako General Museveni kitegeeza nti ekyo babeera bakyenenyeza era nga munnange bakifuuye mu ng'ombe. Kakati agamba nti platform eyo eya IPOD nti ekozesa ssente eza gavumenti. Mugisha muntu kasita agyeyungako kiba kitegeeza nti indirectly mu butali butereevu abeera amaze okubeera nga akkiriziganyiza ne regime abeera amaze okwalayininga nayo. Semujonganda bw'atyo ng'atutegeeza era Semujonganda bw'atyo n'anenya nnyo General Mugisha muntu olw'okubeera nti munnange ye kyasoosowaza ze ssente za IPOD okusinga values of principled opposition, okusinga ekinyusi ekiri mu opposition okununula eggwanga. Kale bw'atyo n'agamba nti munnange tetusobola kubeera nga ate twogera ku kulwanyisa Museveni ng'ate tukozesa ssente ze. Muntu bw'atyo bw'abanga eryo ly'ekkubo lyakutte kitegeeza nti tayanirizibwa mu PFF kubanga tuli mu lutalo lwa kununula ggwanga, liberation struggle, not a negotiation for handouts. So si munaye kugenda kukuteesa kwevumba bufubo mpayo mmeka twalabanga wano Nobert Mao nga General Museveni ateze okutubwa ati nga Mao ali mu kuba bwama omusajja omuzira gw'enkakase yakakuba Museveni akamba ensi eraba yali King Michael batwaliko kivulu kyali kyakusaasira eba kyama kya
twali ku kyakusaasira cyane, twali ku kyakusaasira ndowooza nakamuca netwa twali ku kyakusaasira Mayinja yali ayimba iyo yeyimbira oluyimba luli ebya bizzeemu naye yatusala kakati akamaako mwana yakamwoca kwate oli ekikereerira ddala ekinene kale yakamwoca naye baba akakolako musajja wattu bannange anti balamu amakati abayingira nga bbuluuka kakati ono atugamba nti okuva mu lwokaano lw'okuvuganya ku bwa pulezidenti 2026 kino kyavudde ku Dr. Kizza Besigye okusalawo nti munnaye tagenda kubeera nga ye yeesimbawo era ne kireetawo vacuum ne kireetawo okwegamba obwetaavu nti oba oliawo Mugisha Muntu bamutunuulire bagamba bamuweebuuzeeko era bamusabe era bamukubemu ttooki nga bamaze okubeera nga bakola omukago ne ANT balabe oba ddala mu butuufu anaabeera afiiringa vacuum eyo. Kakati awo munnange bwe batyo nga bagamba naye nga bamaze okubeera nga batunuulira ANT political direction ki gye bakutte aba ANT bagamba nti munnange ne basalawo ne bagamba nti tekijja kukola tebasobola kuteekawo bwa Sseruganda nti bamaajinge baleete presidential candidate omu ne ANT abapulaninga ogenda mu iPod kiba kitegeeza nti muganda wange ekyo kiba kicompromisinga values eza opposition mu kulwanirira eggwanga okuliberating eggwanga okujja ku General Museveni. Kakati munnange bano nga bagamba nti nga alternative basalawo ne bagamba nti oba oliawo kale kaba considering Mayor Erias Lukwago nga potential presidential candidate naye bagenda okukizuula. Ssemujju yatutegeeza nti ekibiina ekya PFF tekisobola kufiirwa kifo kya bwa meeya kubanga oba kakasa nti bakitaayiza dde ekyo tebayinza kukirekera ba Nuupu kubanga Nuupu ebegenda kukisena kati eriba Tijjere Museveni akaluba bimanyi agenda kabba ate nabo bennyini tebasobola kubeera nga bwe basimbyewo agenda kuwangula kati nga balaba bagenda kuva bafiirwa bagamba a bird in hand kati munnange ekinyonyi ekimu ekibali mu 5 ate bakite mbu baagala biri ebibiri ne bagamba nedda Lukwago sigala awo kubanga aba Nuupu bayinza okujja ne batutwalako ekifo kino ate kulwa si kulwa muganda wange. Kakati babato nga balina okuweyinga cost Kampala bagiweeyo Lukwago agende eri ate naye ako okulimireyo oba kakati munnange ebyo biri awo nga wobiwulidde naye nga abasajja bwe batyo batukakasizza nti tebagenda kukomawo kujja si kukomawo wabula kujja naye Besigye baakomawo nti kujja 2026 jjukira nti ne 2021 teyajja ekyawa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyanya okubeera nti munnange ate naye yeepima amaanyi kyensuubira okuba nti okusalawo kwabwe kwa kisajja kikulu era ekyo kye kibadde kirina okubeera nga kikolebwa kubanga ate era okwegatta ne ANT ate baleeta omuntu nti naye yeesimbewo ekyo nakyo kiba tekikolera ddala. Jjukira nti ye Norbert Mao ye nga bulijjo musajja mukulu already yapiikinze dda nomination forms era ono abantu beebuuza nti naye ddala omuntu osobola okulwanyisa gavumenti ate gy'okoleramu kubanga jjukira nti Paul Kawanga Ssemwogerere kubanga kati kino kyakola kifaanaganako ekya Paul Kawanga Ssemwogerere byonna byakoze kubanga ne Paul Kawanga Ssemwogerere yali president wa DP yafa omugenzi naye yakolako mu gavumenti ya General Museveni ate oluvannyuma bw'atyo n'aresigninga mu kifo kye baali baamuwa mu gavumenti n'ajja yeesimbewo
naye ate ye Mao ekyo takikoze muganda wange. Mao yagamba nze nkyali minisita ate nze gye nomination forms era ngenda kwesimba olwanyisa gye Museveni tumuggyeko dictator. Bannange ensi yeetaaga neefuna ku kisa kubanga wano tulina bukwatibwa kisa abantu bannaffe betwagala okulowooza nti mmome. Jjukira nti Nambooze yatugamba nti ono Mao amulabanga ensujju munda wa yellow kungulu wa green. Kakati munnange Minister for Internal Affairs bwatu bwatugambye Minister wa Constitutional Affairs gundi yali Minister wa Internal Affairs omugenzi Paul Kanga Semwogerere yasabikako nga Minister wa Internal Affairs oluvannyuma Foreign Affairs nga munnange 1995 bwatyo ate najja neyeesimbawo kuba president ng'avuganya Museveni mu gavumenti gy'abadde yali asaabingamu yadde ye yasooka ku resigninga funaabireka wali kati ye Mao yagamba nadda kisoboka ate kati omusaala gwange nguleke. Bannange naye Dr. Kizza Besigye ku sayidi endala ye gwe bagamba nti yabiganye era n'abagamba nti bakonsideringa oba oliawo abantu abalala bo bano munnange bakyaliyo mu nkomyo era Dr. Kizza Besigye mu busungu obungi ng'amaze okukiraba tikirabika bamuzannyira ku bwongo mu ngeri y'ettima. Kale bw'ati munne Kano retired Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'agamba nti bo ne Lutale balayira tebagenda kuddamu kulabikako mu maaso g'omulamuzi Baguma. Tebagenda kuddamu kulabikako mu maaso g'omulamuzi Baguma bagaanye. Era bano mu kugaana okubeera nga balabikako munnange mu maaso ga High Court Judge Emmanuel Baguma okusobola okusaba bail application endala okusaba okweyimirirwa okulala bagenda tetugenda kugendayo. Kakati jjukira nti mu wiiki eyise mabega omulamuzi Baguma yagaana okubeera nga awa bano mandatory bail nga bakkiriza okubeera nga beeyimirirwa nga agamba nti bano bayita banabo okubeera nga baweza ekisooka ennaku 180 nti omuntu z'amalamu ku rimande mbu obutasukka nti esegeddamuzi oba kooti okusobola okubeera nga ekitwala nti yeetaaga okubeera nga aweebwa beyiro. Kati agamba ensonga gye baawa ng'era akkanyandoza n'omuwaabi wa gavumenti nti bano omusango gwe gumaze okuva mu kooti masho mu kooti yasalawo nti ebyo byonna ebya kooti masho byali tebiri mu mateeka. Kitegeeza nti kati bo babala bwe bajja mu nkola empya oba mu nsala empya eya kooti nti omusango bwe gwakwasibwa kooti y'e Nakawa wali kati ebya kooti masho ne babisazaamu. Kati kitegeeza tebannaweza nnaku 18. Kati Baguma bw'atyo munnange nga era agamba nti bano baalemererwa okubeera nga balita obujulizi nti babadde ku rimanda okuviira ddala omwaka oguwedde mu Novemba 2024 nti babadde mu rimanda. Kale ndikyabalema nyo fact yagamba nti awo n'agamba nti 25 February mu kooti y'e Nakawa we yakakasa nti nno kakati bano balina kubeera mu kooti ez'abantu oba nti kati batandika okuwulira omusango gwabwe nti awo we batandika okubala ennaku za limanda. Kakati munnange kakati Dr. Kizza Besigye kino kyabonyeeza nnyo ne munne Obedi Lutale era ne balooya bonna ne human rights defenders bwe batyo nga bagamba nti kino munnange kibi ddala era balabira ddala nti lino ttima lyennyini. Kakati Besigye bwe batyo ne bagamba nti ffe tetugenda kuddamu kulabikako era bagambye Meya Erias Lukwago nti tetudiri ready kubeera nti munnange ate tusisinkana Baguma tudde awo tuyimirire ng'abasiru tusabe bail application. Kakati era jjukira nti omulamuzi awo n'asaba balooya ba Besigye nti submission bagiteekeyo bagise ku mutimbagano bagiteekeyo era n'okuderivalinga bw'atyo ajja kukuba wanga ayita ku mutimbagano wiiki ejja email kwagenda okubiisa
kale bano yagamba nti okuwulira ensonga zaabwe bigenda kuba nga biddamu Septemba 2025 nga lumu okusinziira ku mulamuzi. Naye bano bo bagambye nedda tetugenda bagambye tetujja kulabika Afrika tetubagala kutuzanyirazanyirako. Kakati munange eyo nga tuvuddeyo waliwo Bishop yagamba nti aludde nga tagikwatako bamugana okugikwatako tagomba kukamuntamu. Munange ono atugamba nti yasemba okukwatako mukyala we 2009 era nti wali muyala nnyo bwati munange Bishop akubye kubidde omulanga ti bannange ensonga zatogikwatako ewange zaaluma dda mu kisenge. Ono ye Bishop Cornelius Kateregga bakubanja bagamba bakubanja n'obulubutuuliro. Kakati munange ono Orthodox Anglican Church Bishop era atukakasiza natugamba nti nga bwe mputegezeza nti ye asemba okukwata ku mukyala we 2009 era n'agamba nti obufumbo bumuwadde challenges ez'amaanyi. Bishop atunyonyola naye bino birimu nekkobaane munange oba okulyawo okwekomya ebintu bya Bishop era atunyonyodde bulungi ennyo. Kati Bishop Cornelius Kateregga bakubanja alina emyaka 68 kitegeeza nti bwe tutoolako nti okuva mu 2009 eyo yonna paka kati bwe tuli mu 2025 kitegeeza nti amaze emyaka emeka mingi ddala nga takola ki nga tagikwatako. Kakati ono mutuuze gw'ekyotera Bishop Cornelius Kateregga bakubanja alina amasomero sajja mugagga era nga n'ebyobugagga ebirala abirina ebiwererako ddala. Kakati ono munange amaze emyaka ne mukyala we zaawedde egireyo 40 mu bufumbo era nga balina abaana 6. Kakati munange bw'ati omukulu w'eddiini ono atugamba nti mukyala we yeekobaana n'abaana okumubbako ebyobugagga. Uliriza bulungi nnyo era agamba nti ebimu ku byobugagga bye takyabirina kwegamba ebyapa baabimubbako dda baabitwala. Kati Bishop Cornelius Kateregga bakubanja era agamba nti abaana be wamu ne mukyala we bano balina pulaani gye bafumba okakasa nti munnange bamudikire yalinga mentally unsound nti aliko akatuli ku mutwe takyategeera mulalu. Waliwo chairman ennaku zino ewaffe eno kigambibwa okuba nti baamuloga naye nze natandika obbikira kyeka baamuloga kubanga yali yakava ku kufumbiza muwala we twaliyo ku mukolo nga kugamba ye chairman omutuufu yadduka mwe tulina ebizibu eno yadduka kati nga vice we yaliko kati nga bano abaliwo mu kakiiko mu office baagala okumukuba busu bwe bati wonnange omusajja yakera ku nkya nga takyalaba kukana batuuzizza abagenzi Wakiso eri ku district bakakasizza nti chairman mulalu takyategeera eruko kakana nga tebalonze chairman mangu awo omupya era ono nga bamumaamulako era bwe baamala okulonda oli ono naawona abantu kati bagamba omwalu ga chairman waffe mwalu baganda bange biri eno waffe kakati munnange n'ono bamupulaningira pulaani era naye agezaako kuba nti ategeeza ensi kubanga bw'otavaayo kwogera munnange weesanga bakunyigiddaawo mu ttooke era nga bagamba nti ono bano bapulaninga nakubeera nti bateekateeka bakola enteekateeka okubeera nga bamutwala ebutabika mental hospital era nti ekyo kibawe access ku byobugagga bye pakati bwe balina okubiddukanya. Kati Kateregga agamba nti nno bamugoba mu maka ge era essaawa eno bw'alina karuumu kaasukako mugamu ku masomero ge gy'asulayo mu karuumu. Bino bikuyigiriza bulamu bwansi eno muganda wange nkunyumiza nga bw'obiwulira naye nga si just mboozi nti kunyumirwa togikwatako. Kakati Bishop agamba nti nno
ekituufu kiri nti mu mwaka gwa 2009 lwe yasemba okukwata ku mukyala we Zaawedde. Kati obulamu bwe ne bubeera munnange nga bubeera complicated, atya okugendako ebbali kubanga munnange ate omukulu w'eddiini kati n'agamba nti kino ne kibeera nga kimutadde ku level y'emu ne bafaatha mu ddiini ey'ekikatuliki. Agamba nti nno mu myaka 15 nga ali mu mbeera eyatogikwatako, campaign mu kisenge gye baakola gye baamuteekako Bishop Cornelius Kateregga Bakubanja, agamba nti nno akooye okubonaabona embeera eyo era ayagala bwenkanya, akooye kakati era n'ategeeza nti avuddeyo okubeera ng'ayogera ensonga zino mu bantu bazitegeere eri abaweereza ba Katonda, abaddu ba Katonda, abaami n'abakyala ababonaabona. Foti agamba nti abasajja ababonaabona, tagambye n'abakyala tabataddeeko, agambye nti eri abasajja ababonaabona nga babonaabona mu mbeera efaanagana kuba etyo, bannaddiini ne batya okwogera batya okwogera kubanga nti bakikola okusobola okukuuma ekitiibwa ekiddiini era bateekawo bulamu obw'okulimba kwegamba obutali butuufu nti batambulira bali bulungi ne bakyala baabwe, kumbe bali mu kubonaabona. Ate omukyala akimanya ati kati gwegezaako bajja gamba oli mwenzi, ate kati guyinza okusazaamu empeta osobola. Kati n'atandikiraawo okujolonga. Kakati agamba nti bano basalawo okubeera nga bakuuma ekitiibwa ekya church institutions ze barepresentinga, naye Bishop Cornelius Kateregga Bakubanja agamba nti abaweereza mu ddiini basaanye okuvaayo bamweyungeko obutali bwenkanya buno busobole munnange okubeera nti busangulwawo, aleme kufa kimugunyu. Kakati ebyo nga tubimaze, waliwo YPDF omu eyafudde oluvannyuma lwa training eyakasa Mmeeme, naye kwegamba newankubadde abantu bagamba nti baali badde basooka kubeera nga ate ba training, naye kati olina okusooka okutrainingayo. Ekikulu kya byonna nti ne bwe muba mulina omupiira katugeze gino gye tubeera nagyo nti oba muli mu bitongole eyo gye mubeera nga mwagala okusamba n'ab'ekitongole ekirala, togenda nga mu kisaawe ng'obadde tokolaakolamu ku training. Sooka okolekolemu kuddukeddukemukko okumala ng'oba weeks ziizo okola road work, catching up breath. Naye gwe kasita olema okukola ekyo ne bw'oba nga owaliko fit, kitegeeza fitness eba tekyaliko, oba ogekeera mangu. Era waliwo ne mukwano gwaffe omu yafa ngina emipiira gye tusambasamba eyo, tugeze kusamba beejendi, yafiira ku kisaawe bw'atyo. Nsonga eyo kati sooka obe nga akolaakolamu, yes, okusobola okubeera nga ate munnange obumalako. Naye kati ono y'omu ku abo ababadde basunsuddwa, kati bali mu kuddukaddukamu awo just nga sinnakyalukako munnange okukakana ate nga tafudde. Kati ambulance mbwe yabadde ebagoberera bwetyo ye yasobodde okumutwala mu ddwaliro, naye teyasobodde kubeera nga asimattuka era nga yafudde. Lunaku Lwakutaano alina emyaka 22 kwafiiridde era nga amannya ge ye Dono Solomon munnange bw'atyo yafudde. Naye ng'ekikulu kya byonna nti bw'oba oyagala okugenda okukola, oba kati oyagala kusamba mupiira, oyagala mugenze ku species y'abaana, oba nti muyinza okuba mulinayo kunga abazadde awo activity, olina okuba nga obadde ojja okyetegekera kubanga muganda wange bayinza okukujjawo nga biwala ttaka. Okay, kubadde kulabula naye nga kitalo nnyo ekya ono okubeera nti munnange yatufuddeko nga tasobodde na kuyingira UPDF. Tasobodde kuyingira UPDF nga bw'abadde yakibala ono Solomon. Tusigale mu mboozi zaffe endala
wano ku Uganda At Large nga bulijjo Mukama Katonda abakuume